Praise God, my dear viewer. Let me hope the Lord has kept you well and safe and sound. Njagadde nkolayo ka video kano katono nnyo eri ggwe ayagala abaana ba Uganda, ayagala eggwanga lyattu Uganda n'ensi yonna okutwaliza ewamu. Waliwo ekintu ekyagenda ne kigo. First, let me take this opportunity to thank you for always following, subscribing, sharing our videos, and always for supporting us with Dawson Snacks. Indeed, you're doing us well. We bali support you jotuwa etuposhinga ina wetuteeka era ina wetutuusa. Gwatambula ng'ogenda bweru wa ggwanga. Amawanga gonna mw'oli munnange totaataaganyizibwa na byakulya olw'embeera empya gy'ogenzeemu. Naawe abeerayo oba ogenda kukyalira muntu wo. Tukuleetedde Dawson Snacks. Munnange oba okulya obulungi buno bukolebwa Gold Nutrition Ensereko Mami Dawson. Tukola ebyokulya ebiwoomo. Muno nno mulimu baggies omunene n'omutono, mulimu adicons and they are very soft. Tukola daddies nazo nga zigonda bulungi ddala ebinyeebwa. Ate munnange obyetaaze naawe omuzadde gwakyalira omwana ku ssomero oba ozza mwana ku ssomero oyagala byakulya kunywera ku kyayi waka, evening tea oba morning tea, naawe agenda okukyalira munno ng'ofuluma eggwanga. Akola order yo ne Dawson Snacks. Ndi ready okubanga mbukolera oba okulya obuwoomu buno. Crack nyumirwa akawungeeziko, nyumirwa olunaku lwo ng'olya Dawson Snacks. Awo nno osobola okuyita ku nooti 743 54 52 oba nooti 781 39 78 3 ne ku WhatsApp tujja kuba tukafuna oba ku 07 03 02 52 11. I don't take that for granted kubanga oba tukoze bulungi nnyo, mukama akwongere omukisa ogw'amaanyi. Then ekintu kyembadde njagala okwogerako mu kaseera kano, madde ntudde okulabikira ennyo mu videos, but today I decided to come out tubeeko kye tukubaganyako ebirowoozo n'okwogera and see how we can pray for our country and okulaba nti munnange embeera etereera. As a mother, otuula n'ofuna oluusi obweraliikirivu n'ogamba mukama, essaala nga gy'olina okusaba yokka kwe kulaba nti mukama atuwa obulamu tusobole okuba nti tukoze abaana baffe n'okutuwa ekisa ekyo, to always be there for them and also the Lord to protect them always. But with your prayer, kasitoba ng'osaba ne tugatta essaala ey'okwegayirira ffenna awamu, tusobola okulaba nti ate mukwano gwange tuwangula oba buli kimu kitambulira ddala obulungi. Recently twalaba saga ya Okero yali egenda mu maaso, biki ebya happeninga, engeri omuvubuka oyo oba omulenzi oyo oba omusajja oyo gye yagendamu ku kakindagatin akamu eggaba eyo n'asobola okuba nti ate atuusaako abaana obulabe 4 of them ne basobola okuluzinga obulamu bwabwe. Many people were hurt era kyabakwatako nnyo ku mitima, feeling so bad. Naddala ng'oli muzadde, twalaba abazadde nga bakaaba, taata waviiramu amaziga bwe gatyo. Just imagine omwana w'omuleese omututte ku ssomero n'omulekayo ne bakubira essimu nga bagamba omwana wo bamusaze mu ngeri bw'etyo. So it hurted me so much. Manyi nti naawe ate munnange kyakuluma nnyo okuba nti embeera eyo yabaawo. Yesterday nabadde ndaba amawulire ne kino kyefaanaganyiriza n'ekyo. Yesterday nabadde ndaba amawulire awo ku ssaawa emu akawungeezi. Eggulire lino ngenda kakuteerawo ka clip katono osobole okuba ng'okawuliriza. I tried to share on my TikTok and I believe abali abafollowinga wakalabye bulungi nnyo ddala and manyi kiina naawe engeri gye kyakutteko oba gye kyakkosezaamu. Yes, omukyala stepmother
stepmother w'omwana ono mwana mulenzi wa myaka 9. Eggulire nga bwe nalirabye nti kitaawe akolera eno mu kibuga Kampala, so abadde yaleka stepmother n'omwana we. Ayinawo abaana abalala, ekitegeera bamuna bamukwatagana n'ogamba yi omukyala muwasizza, nina omwana wange, so noono mwana wo abeere mu baana bakule bonna babeere nga bamanyigana betegeera ate tato providing us everything. Ekitegeera actually I don't know mama w'omwana biologically wagyali naye nga yabadde abeera na stepmamwe myaka 9. Stepmam kye yakolanga ng'akwata empiso n'agizinga mu kapapula n'awa omwana n'amugamba mira. Omwana n'amira ng'amugamba eddagala lino lyenkuwa ligenda kuwonya musujja. You can just imagine. Yalongoseddwamu empiso mu ddwaliro ekkulu ery'Embarara. Agamba nti muka kitaawe empiso zino yazimuweranga mu bupapula era nga zimirisa buugi. Akamupa agamba nti nnyina yazimuwanga amugamba nti mpeke za kujjanjaba lubuto. Bozi katugirabe. Ku nkomerero ya wiiki ewedde abasawo mu ddwaliro ekkulu ery'Embarara lwe baasibula omwana Samuel Akamumpa ow'emyaka 9 oluvannyuma lw'okumulongoosaamu empiso eziwera 5. Okulongoosa kuno okusinziira ku basawo e Mulago tekwali kwa mulundi gumu era nga kwatwalanga essaawa eziwera. That you can easily miss a foreign body since they were scattered along the whole length of the intestines, and we were using, of course, the magnet to retrieve most of them. We got 50 needles. The pieces, I can't remember, the small pieces of broken in cover, the broken beak, that plastic. This particular thing there, this plastic thing. This is a big pen. So this outer shell that covers the inner part that has the ink, it was the one that was broken in 2 pieces. Omwana ono eddagala eryalimizisa porridge naye ng'amira mpiso for almost 8 months. Omwana ng'olubuto lumuluma naye ng'agamba taata omwana alina alusaazi. Okitegeera amugamba omwana alina alusaazi naye ng'omwana amumizisa empiso. Bagenze omulongoosaamu empiso ezo nga they are 50 pieces. Bw'ataba Katonda nti yabadde ayagala omwana oyo, golooza omwana oyo singa akyaliwo empiso 50 n'ebipapula byako bulijjo mwabimirira. Naye ng'ate sengaawe ndowooza yalaba kiganye, omwana n'amutwala amujjanjabeko alusaazi eziwo nazo zabaaki. Mu kutwala omwana oyo n'agamba omwana yeetaaga ogenda mu CT scan bamukebere mu lubuto balabe okutuuka mu byuma ng'omwana ali bubi anaatera na kufa. Okumulongoosaamu empiso ezo naye nga mulimu n'obutundutundu bw'ataasobodde kubanga bakola ki, bamanya akavidiyo kano osobola okawakinga n'okalaba ki ekigenda mu maaso. Naye njagala okubuuza kino kituleka wa? Where are we going? Gino emitima emibi givaawa bannange? What's happening? Kubanga oddira otya omwana wa muno omumezesa empiso bannange buli lunaku naawe ng'oli maama? Omukyala ono bamukutte ali ku poliisi. Mazima yes, tunoonya Mukama, twegayirira, tulina okusaba ni waliwo actions ezirina okuteekingibwa ku bantu bwe bati, kubanga sitaani asulira ddala mu bantu kati mwabeera. Okitegeera yabambalira ddala mwasula mwabeera. Actually tufuuse basitaani ffeffe nnyini abatambuza n'ebigere, because kasita omwala we nga n'akozesa omutima gwo kibeera kyangu nnyo. Omwoyo gw'obujja, omwoyo gw'okwagala ebingi, omwoyo gw'obutaagaliza gwe guleetera ebintu ebimu ng'ebyo okuba nti bikolebwa ku innocent souls. It will hurt you. You don't just rush. You don't push your hand in the center of intestines and start playing around with them. You need to be extra careful and examining inch by an inch. 2, some had stayed for so long
And by the time they are in the center of the large gut, it is probably in the center of well-formed stool. It is not something you just examine on the surface and get. You find that it is in the center of the stool. If you are using your hand, you're just touching and creating pressure. You need to take time to look for this small needle in the center of the stool. In every attempt to touch the intestines and feel whether your hands can localize this needle, occasionally again you would localize the piece of this big pen. You first stop there, pause, take time, understand what is this. Bring your magnet. Does it move it or doesn't? If it doesn't move it, probably that's not a metal, it is something else. However, it is hard to your hands, that means it needs to come out. Nolaba omwana atalina musango n'omukola ekintu bwe kityo gwe n'ovaawo nakyo n'ogamba nti yes mumaze mwana mulenzi yes ebyobusika by the way kati abantu n'okusika basikira ebintu naye nga tebatutte bya bugagga ekikwewuunyisa ng'ebyobugagga bisigaddewo banne bonna bakisobola okusharinga naye lwaki obeera otta omwana wa munno lwaki obeera omufiiriza kino ekintu ebintu bino bye tukola bannange I know most of us here watch ne tufollowinga bintu bingi bye tulaba naye tusaanye okuba nga twekuba mu mitima ne tweddako. Most of us we come out ne tugamba bannaye sitaani yankemye sitaani abeera munda mu ggwe wamwalawinga n'atuula mu ggwe kyova olaba nti akukema n'okola ekintu ekyobusobo ekitateekeddwa kubanga kikolebwa okitegeera. So tweddeko wakati mu kusaba emitima gyaffe tugimanyi kubanga ne mukama katonda agumanyi. Waliwo embeera gy'olaba n'ogamba nti this is totally different. Nze abamu twewaana n'okwana nze nyina omutima ogu nsalawo na mutima ogu ate bw'otuuka okutwala mu kkomera mwana tunoolyoka okaaba bansaasire sitaani yankema yakusanga wa wali luddawa weewaananga omutima gwa mmange omutima gwa kitange omutima gwa famire nze nsobola okukola ekintu bwekiti ne bwekiti. My dear friend, my dear sister, leero nzize ku lw'abakyala bannange tweddeko ebintu ebiragibwa mu kamera actually cameras kwe zituuka bye bitono ddala naye ng'ate ebisinga okukolebwa bingi bye tutasobola kubanga tukapturinga oba cameras nga zibireeta okubijjayo. Baana bangi bayita mu mbeera abaana bookyebwa abaana batugibwa oli out of bitterness oba anga n'akuba omwana n'amutta naye ng'osobola okusooka ne weesonyiwa omwana oyo n'olaba ki ekigenda okuba nga kiddako ne musobola okuba nga mutumbuza obulamu bulungi. So that is the video I came up with. Kimbadde njagala okwogerako n'okubaganyamu ebirowoozo. What can we do okulaba nti ate munnange embeera bweti ekyuka. Yes, some noise is going on in the background. Naye wuliriza ki kyembadde njogera kubanga ku neighborhood sisobola kukyewala naye ng'ate mbadde mpulira I need to communicate to you, I need to talk to you. Kyankutteko nnyo empiso 50 for sure nga ziri mu lubuto lwa muntu. Olaba gw'omira empiso emu bweti n'ekuyisa bino oyitawo n'ofa. Naye omwana oyo Mukama Katonda bambi yamwagala. Era nze nsaba muteekeko ekisa ayongera okuwangaala. Akavidiyo kakuteereddewo, you can watch it n'osobola okuba nga okalaba naawe n'oyogera munnange ki ekisobola okuba nga kikolebwa nakajjeko NTV nabadde ndaba mawulire. So kyampaliriza okubeera nga nkajjayo ngamba kino leero we need to talk about this. So God bless you. Thanks for following. Keep on following, keep on watching, keep on sharing and also subscribing. Kijja kuba kitukolera ddala bulungi akuumye ate akuumira mpeera.